eky'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Nino mukwano asinga emikwano, oyo ye Yesu asinga ebirungi ku nsi. Obulungi bwe busukka ebirowoozo byo, amagezi ge gasukka bye tulaba ku nsi. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi. Obulungi bwe businga ebintelebula, obuyinza bwe businga ebinafuwaza. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi. Obulungi bwe businga ebintelebula, obuyinza bwe businga ebinafuwaza. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi. Anyiga ebiwundu eby'omu mutima, sangula amaziga agababana ku nsi. Oyo abeerawo tayinza kutulekelela, mu buyinza bwe tayinza kutuleka tufe. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi. Obulungi bwe businga ebintelebula, obuyinza bwe businga ebinafuwaza. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi. Egologosa yawayo mutango, oyo mu bulumi yasasula ebbanja lyonna. Amaziga ge gayika olw'ebibi byange, omusaayi gulyo gweyika gwe gwannunula nze. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi. Obulungi bwe businga ebintelebula, obuyinza bwe businga ebinafuwaza. Nyimba ku Yesu, ntendo yo Yesu, mukwano gwa Yesu gusinga ebirungi ku nsi.
Mwana wa Katonda atulaba era atuwuliriza, nsanyuse okulaba nti gy'oli otulaba era otuwuliriza. Tutuuse ne programu yammwe eŋŋanzi era gye mwasiima, gye mwegunjizaawo mwe kennyini okuyita mu bibuuzo bye mutuweereza, nga ye programu egamba nti Bayibuli egamba ki? Ngeri ya kibuuzo twebuuza Bayibuli egamba ki? Era tukyebuuza kubanga ku buli nsonga zonna kwe tutambuliza obulamu wabaawo ebibuuzo bye twebuuza, naye nga twagala okunnyonnyoka ki Katonda kyagamba mu mbeera efaananako bw'eti, ki Katonda kyaba ategeeza bw'ayogera bw'atyo okuyita mu kigambo kye. So ne tujja wano okubisunsula n'okulaba nti tweyongera okutegeera ensonga nga bwe zitambula. Nsanyusa okulaba tulakkalira gwakyali ewala, nkusaba sembera kumpi kubanga akaseera ke kano ke twalagaana okulaba nga tweyongera okuyiga n'okutegeera ekigambo kya Katonda. Weewaawo mmanyi muli bizaawo kubanga Sabbiiti eyingidde, muteekateeka kino na kiri, naye nkwegayiridde essaawa eno gitwale nga nkulu kubanga yakumanya ate era yakusinza, kubanga byonna ekigendererwa kyaffe kye kulaba nti tweyongera okusemberera Katonda n'okumugulumiza mu byonna bye tukola. Ebibuuzo byammwe byatuuse era tweyanziza mwenna abawaayo akaseera okuweereza ebibuuzo byammwe. Mwebale, temujjanga okwo era mugende mu maaso nga mukola ensonga eyo, kubanga mu kubuuza kwammwe oba ekibuuzo tokyebuuliza wekka, naye obeera olina abalala bangi b'obuuliza era b'obeera ogenda okuyamba okulaba nga batuuka mu kutegeera amazima. Naye nkujjukiza nti gabanako obubaka buno ngera bw'obitegedde bw'obiwulidde tobisirikira, bigabanyeeko n'abalala bw'oba omanyi nti obimanyi, era naawe yongera okulaba nti oyamba abo abatamanyi era abatannabitegeera, kubanga mu byo mwe tuyita okutegeera Katonda, okutegeera Kristo n'omulimu gwe yatukolera bwe yajja ku nsi kuno okulaba nti alokola ffe ababi. Kale nsanyusa okulaba wulira emirembe, tuula ate era wandiika. Nagamba nti ofunanga akakalaamu n'olupapula n'olaba nti n'otinga ebyo by'oyize, bwe wabaawo ekibuuzo ekizze nakyo n'okiwandiika ate n'okisindika ku nnamba zaffe ezo ez'essimu ezibeera ku sikuriini y'etambula wansi. Bw'obiweereza ebibuuzo byo tubifuna bulungi nnyo era mwe tuva okubireeta wano okulaba nga tulaba nti byanukulwa. Tugenda mu Bayibuli yaffe. Nakugamba Bayibuli gifuule mukwano gwo era ekubeerenga kumpi. Buli lwojja ku programu eno togyerabirangayo, jangu nayo kubanga twagala okweyongera okuyiga kikyegamba nekyetegeeza ku kigambo kya Katonda. Leero tubikudde mu bikolwa by'abatume. Tugenze mu ssuula ya 5 nga tugenda kunokolayo olunyiriri lwa 29. Bikolwa by'abatume ssuula ya 5 olunyiriri lwa 29 lugambye nti naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga okuwulira abantu. Nange kankyogere bwe nti kitugwanidde okuwulira Katonda okusinga okuwuliriza abantu. Bayibuli kyetugamba kyekyo Katonda kyayagala tukole. Atuteeramu ebyokulabirako kubanga byatuwandiikibwa okutuyamba okutulungamya mu ntambula zaffe ez'obulamu. Byatuwandiikibwa okubeera ebijjukizo okulaba nti tetugwa mu nsobi z'abo abatusookayo abaakulembera okutambula olugendo lw'okukkiriza. Ensobi ze baakola ffe okulaba nti zitufuukira ebyokuyiga tulabe nti ffe tetugwa mu nsobi zaabwe. Ate era nga kyekimu kyatuwandiikibwa okutulungamya okutubikkulira Katonda, kubanga okuyita mu byo mwe tujja amagezi ne tubeera nga tugeziwazibwa olw'okutambuza obulamu bwaffe n'obwensi eno. Kale bwe tutyo jangu nange twaniriza omusumba Ivan Sebaggala nateera atuuse mu studio nga bulijjo. Musumba kisanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga. Tulinayo abalabi baffe abaakutumidde. Bambi beebale nnyo. Programu eno ebanyumira. Mukama waffe yeebazibwe. Ate nga tumanyi nti egenda okwongera okukwata abantu bangi omubabiro. Olw'ensonga nti ebyokubuuza tebiggwaayo. Yes. Ate era n'okuyiga tekuggwaayo. So tweyongera okuyiga buli nkya n'eggulu. Musumba weebale nnyo otukola bulungi bulijja. Era tusaba Katonda kuwa omukisa ng'oddamu ebigambo bino. Nga bwe yakirungamya ekigambo kino nga kiwandiikibwa. Akulungamye nga ne mu bigambo byo. Oyogera olw'okulaba nti tutereeza eggwanga lyaffe. Ate era n'okutereeza ekkanisa. Kale tusanyusa okukulaba Musumba. Si ku lwisi eyo. Twatuuse ddanga n'ekibuuzo kyaffe. Waliwo omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo. Yagambye nti Abadventi lwaki tuziika ku Sabbiiti? Kirungi oba kibi?
agambye lwaki tuziika kirabika ono alabika naye nnyini mu Adventi. Yes. Naye ndowooza ayagala kunnyonnyoka lwaki tuziika. Tweyanziza nnyo yabuuzizza kati wombeeke tusabe. Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Ekigambo kyo gwe wakiwandiisa tulungame tukiyige tukitegeere bulungi. Otulungame mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekibuuzo ekyo lwaki Abadventi tuziika ku Sabbiiti? Ndowooza yakibuuzizza alinga alabanga si kituufu. Kubanga singa alabanga kituufu teyandibuuzizza. Naye nga ye alabanga si kituufu okuziika. Obufunze alinga agamba nti tekyandigwanidde. Bwe tuziika ku Sabbiiti tubanga aba linnyiridde obutukuvu bwayo ate n'omugaso gwayo gye tuli. Wali ebibuuzo ebibuuzibwa nga ate ebimu biddibwamu kibuuzo. Lwaki Abadventi tuziika ku Sabbiiti? Kibuuzo ekirala kyandibuuzizza lwaki tetwandiziise ku Sabbiiti? Kubanga oli wagamba nti lwaki tewagenze ku mukolo. Ekyokuddamu kyandibadde nti lwaki nandigenze ye. Kubanga ewatabawo nsonga lwaki wandigenze kiba kimaze okuddamu ekibuuzo lwaki tewagenze. Naye kyenyinza okumutegeeza kye kino nti mu Isaaya essula ya 5:8 waliwo okulungamizibwa Katonda kwawa ku ngeri y'okukuuma mu Sabbiiti. Ndowooza ensonga eri awo tujja okuteeka essira. Isaaya 5:8. Isaaya 5:8 agamba atya? Bw'onookyusanga ekigere kyo okuva ku Sabbiiti otyo obutakolanga by'oyagala ggwe olunaku lwange olutukuvu. Sabbiiti n'ogiyita essanyu, olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa. N'ogissangamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe so nga tonoonya by'oyagala ggwe era nga toyogera bigambo byo ggwe. 13. Waliwo ebintu bisatu omuntu yenna ku lunaku olwa Sabbiiti by'ateekwa okwewala kubanga lunaku lwa Mukama lwa kitiibwa lutukuvu lwa kusisinkana Katonda we. Ekisooka agambye n'ogisangamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe nga tonoonya by'oyagala ggwe nga toyogera bigambo byo ggwe. Ebyo by'ebintu ebisatu oba principles ezifuga buli kye tukola ku lunaku olwo. Ekigambo ekyo kikomyewo Musumba, principles. Wali Katonda ayinza obutateekawo ssuula ennyonnyola byakukola tikati ku Sabbiiti tokola bwoti eyo teyiyo. Naye waliwo enkola za ssaawo standards zikuyambe nti mu kyonna ky'okola ate tokka keberaawo. Tonoonya tokwata makubo go ggwe tonoonya by'oyagala ggwe toyogera bigambo ebyo ggwe. Kaakati mu ekyo tubuuza ekibuuzo okugenda okunakuwalirako abanakuwala nga bafiiriddwa kubanga n'okuziika nako kugwa omwo. Kitulina okumanya nga sinaba kuddamu kibuuzo kino nti ffe Abadventi bwe kituuka ku kufa ensonga yaffe si yafudde, ensonga yaffe balamu. Kumanyinza okuba nga nkiddamu mu maaso eyo munna atakitegeera aga omusajja ayogera ki. Kino njagala kitegeeze abantu nga bawulira ebigambo bino. Ffe Bayibuli etugamba ne mu Zabbuli 15:17 nti abafu tebatendereza Mukama newankubadde abakka mu kusirika. Zabbuli 16:4 omukayo gumuvaamu nadda mu ttaka lye amangu ago ebirowoozo ne bibula. Mu Buulizi 9:5 abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bakola tebamanyi. Olwekyo okuziika kwonna we kubeera nga kwa Abadventisiti ensonga yaffe eri kubalamu si mufu. Ekyo njagadde kitegeerwe. Olwekyo bw'owulira ekigambo lwaki Abadventi muziika ku Sabbiiti oba lwaki muziika ku Sabbiiti, ensonga yaffe ku kuziika nga Abadventi teri ku mufu.
oyo omufu afudde agenda bugenzi kuterekebwa era moment esinga okubeera short, the shortest moment mu kuziika kw'Abadvent kwe kuteeka omuntu mu ntaana. Ekinene nnyo kitutwalidde dakiika 8 ku 10. So okuziika kuli kuba kuteekayo buteesi muntu yafudde tuteekeko ettaka kyekyo kyokka, naye ebisigadde byonna ffe kye tuyita okuziika kukubagiza, kunakuwalira wamu na kunyweza balamu mu ssuubi. Njagadde nkyogere nga sinnagenda walamu kuddamu. Olwekyo Bayibuli etuyigiriza mu Baluumi, bikulawo Baluumi sura ya 12 onyulwa 15. Nange naasoma Matayo 12:12. Baluumi 12:15 agamba atya? Baluumi 12. Agamba 12:15 soma. 12:15 agambye atya? Nti musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka, mukaabirenga wamu n'abo abakaaba. Okunakuwalira awamu n'okukaabira wamu n'abo abayita mu kiseera ekizibu. It is a Christian responsibility. Amina. Omukristaayo tafiirwa, omanyi bw'oba ndoozanga tofiirwangako oba muntu ali close. Oyinza obutategeera kikitegeeza kufiirwa. Naye munno Bayibuli gwegamba nti kitundu ku mubiri gwo n'afiirwa kitaawe, n'afiirwa maama we, n'afiirwa omwana we. Obulumi omuntu oyo bw'ayitamu si kya bukristaayo okumuleka. Bayibuli etugamba nti omuntu yenna bw'afiirwa n'anakuwala buvunaanyizibwa bwaffe okugenda okukaabirako wamu naye. Eruddemu musanyukirenga wamu n'abo abakola ki? Ate mukole ki? Mukaabirenga wamu n'abo abakaaba. Kati ffe kye tukola ku Sabbiiti kwegamba okukaaba togenda kusooka okukooziika. Tolinanga ejo kati Sabbiiti etuuse katokaaba mmye sooka ogume. Afudde ku Sabbiiti kati afuddeko agati anedda nammwe temukaabakaaba leero Sabbiiti mujja kukaaba nkya. Totoyina ngeri gy'oyinza kugamba bwe munakuba mumukaabe. Kakati ekyo tekikola makulu, tekikola sense, si kya buntu, tekiri human, si kyasana kya bulijjo. Okujjako nga tofiirwangako, ekyo kye ŋŋambye, okujjako nga tofiirwangako. Neerowooza ku mwana wo gw'olina, emmotoka ng'emukubye, sigambye nti bwe kigenda okuba, naye rowooza gw'omulabi baawa badda ku mmotoka n'emukuba, kati ala sooka osabe. Toyogera kigambo kyonna sirika n'okusirika, sooka omaleko okusinza. Sabbiiti bwe ggwako olwo ojja kukaaba. Ekyo kiba kivudde mu bwakatonda. Sabbiiti eba efuuse kikoligo eyo abagikuuma. Olw'ensonga eyo Bayibuli etugamba nti buvunaanyizibwa bw'abakristaayo okunakuwalira awamu n'abo abanakuwala. Ffe eky'Abadventi tukitwalanga mulimu gwaffe, era omuntu waffe bw'afiirwa tuteekwa okumuziikirako, kubanga okuziika kitundu ku kunakuwalira awamu n'omuntu. Kati ekyokubiri obadde okimanyi nti Matayo 12:12 kandusome lugamba omuntu asinga nnyo ndiga, kale kirungi okukola obulungi ku Sabbiiti. Okunakuwalirako abo abanakuwala kikolwa kya bukristaayo, era kirungi okukola obulungi ku Sabbiiti. Bwe kibanga endiga bwegwa mu kinnya omuntu agijjayo, kubanga bwenaasiibayo ejja kufiirayo enjala. Eno eyinza okuba nga enuuse n'ebirala. Kakati ate omukristaayo Morini afiiriddwa omuntu we, Morini tasinga nyendiga. Kwegamba tutaase endiga egudde mu kinnya endiga. Morini anakuwadde ye tumuleke, kubanga leero Sabbiiti yamanyi yeziikira omuntu we abonebone naye atule mu nnyumba yeka n'omulambo gwe afe nagwo, kuba ffe tusinza Katonda. Doesn't make sense. Bwe kibanga endiga bwegwa mu kinyokka n'ogijjayo ereme kufiirayo njala, kati ate Morini afiiriddwa omuntu we tosobola. So Bayibuli kyeva etugamba tekirungi okukola obulungi ku Sabbiiti, okunakuwalirako n'abanakuwala, okubawa ebigambo eby'essuubi n'okubaza kwaffe gye tuyita okuziika. Nakinnyonnyodde nga ntandika abantu baleme kukitegeera bubi. Ffe tetugenda mu kuziika nga papasi yaffe ya mufu.
omufu tetulina na kye tumwogerako yadde tetulina na ssaala ye n'emu yadde ekyawandiikibwa kye tumusomera. Alinda bulinzi moment yakumuteeka mu ttaka kyekyokka. Naye ebisigadde tuba twogera na balamu, tuba tugumya balamu, tuba tuzzaamu maanyi balamu. Ffenno tukkiriza nti okukola ekyo tuba tukoze bulungi ku Sabbiiti, okuzzaamu abalamu amaanyi n'okubabudaabuda n'okunakuwalira wamu nabo. Lwekyo tetulina buzibu bwonna kuziika ku lunaku lwa Sabbiiti, kuba kye tuba tukoze tuba tetunoonya bye twagala ffe, tuba tetutambudde makubo gaffe ffe, tuba tetukoze bye twagala ffe. Buli kye tuba tukoze mu mukolo ogw'okuziika gwonna okuva lwe gutandika, kubanga okuziika mulimu kuyimba. Tetuyimba nnyimba za Katawa, mulimu kubuulira, tetubuulira mu Bayibuli, mulimu kugumya, tetugumya baaluganda. Kakati kiki kye tuba tukoze kyonna mu litaje yonna, kiki kye tuba tukoze nga kyaffe, tugenze mu kweyagaliza, twenoonyeza byaffe, twogera bigambo byaffe ffe. Okuziika ku Sabbiiti kireka Sabbiiti nga terina kyekooneddwako, kubanga mukolo gwa kusinza, kutendereza, kugulumiza Katonda na kuzimba kanisa. So oluganda teyerayikira ekisembayo tuyinza ogamba nti obadde okimanyi nti abafu bennyini oyinza kati naye ate kale byonna mubyogedde, naye ate omulambo guno manyi ate mu buwanga bwaffe eno mubaddugavu tutya nnyo abafu, tutya nnyo emirambo, era ne bakugamba wegalire mu nnyumba n'omufu oba n'omulamu. So nga ate munange omulamu muzibu nnyo. Mwana tu oba oyagala ekifo w'osomera ebitabo bulungi. In the past nali nga nsoma nnyo ebitabo, nasoma nnyo ebitabo bya omuwandiisi omu gwe bayita Ellen G. White, nali mbyagala nnyo. Naye nga the best place wensinga okwagalira okubisoma, graveyard. Yes. Teri agenda kundeekaanira, teri agenda kuntawaanya. Era nga zeddedde mbere yange graveyard yali kumpi awo ku kibanja ekiddako. I used to go there with my stool there. Ne ntulira ddala ku graveyard wennyini, ne nsoma ebitabo bya ate nga ntyaki. Bayibuli ekugambye abafu babafa dda, tebaliko kye bamanyi. Setaani yakomawo wano n'abuzaabuza abantu ne banyookeza ne badda mu kumusinza. Teri bafu bategeera. Era nze ekifo kye nsinga okwagala okubeerako bwe mba nga njagala silence, nga saagala kuntawaanya. That is the best place w'oyinza okubeera. Teri agenda kuvaayo, teri agenda kugamba gwe ssebo wano okolawo ki, teri agenda kayanira ttaka. Akati lwaki situulaawo? Talina nakyakubuuza. Abalamu be baleekaana bw'otuula ku malaalo, abalamu bagamba lwaki otuula ku malaalo? No, yali mu abalamu. Naye bwe kibanga kibi, omufu aveeyo atubuulira gati wayi lwaki ontuulako? Genda otuule wali kaswa, nze ndeka neebaka emirembe, addeyo yeebake. Aviireyo ddala, kubanga tewaliwo nsonga lwaki addayo. Aviireyo ddala, ate tewaliwo nsonga lwaki avaayo n'agamba temuntuulako ate n'addayo. Awo oviireyo ddala n'okolerera abaana bo be waleeka ku nsi. Abantu bave mu kutubuzaabuza n'okusamira emisana tukunga balaba ate mu linnya ly'eddiini. So mu bufunze kye ŋŋamba mu kibuuzo kino kye kino nti obadde omanyi nti abafu abafiira mu Yesu Kristo babeera n'omukisa. Ku bikolwa 14 tuba tusembyayo 14:13. So oli alemena kulowooza nti ate omulambo ogwo omulambo otya gwabwerere nga Bayibuli yenna byegwogerako egamba etya? Nempulira eddoboozi erimu nga ligamba litya? Nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafiira mu Mukama waffe. Okutanula leero weewaawo ayogera omwoyo kubanga balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Baweereddwa omukisa abaki? Omukisa abafu abafiiridde mu Mukama. Ekigambo ekyo abafu kinywezi, abafu. Kakati gwe tuba tuziika naye aweereddwa omukisa. Tewali nsonga lwaki Abadventisi tuziika mutukuvu ku Sabbiiti. Kubanga aweereddwa omukisa abafu. Ogwo omulambo naye gwa mukisa. Manyi waliyo abantu abafa naye nga si ba mukisa. Abaliwo abantu abafa naye nga si ba mukisa. Nga bafudde ng'embwa bwefa. Era n'atulaba wano yeewale nnyo okufa ng'embwa bwefa. Buli muntu yenna yandifudde ng'akkiriza Yesu abeere omulambo ogulina omukisa. Kati ne gwe tuziika yennyini is a property of Jesus. Kuba Bayibuli egamba nti alizuukiza abaki? Abafu. Kubanga abafu agamba nti olunaku lujja abafu lwe baliva mu ki? Abalisooka okuwulira akagombe be bafu. Kale yo property ya Kristo. Gobadde okimanyi nti omulambo gw'omutuukirivu property ya Kristo.
bayibuli yekyogedde nti yesu bw'alidda alituma bamalayika be ne bagenda buli we baziika omutuukirivu bamukole ki bamunoneyo kati omutuukirivu yenna is God's property kakati God's property gogano togitereka ku Sabbiiti so mubufunze tewaliwo nsobi yonna Abadventi baziika ku Sabbiiti tebalina mutawaana gonna okujjako mu mawanga agayinza okuba n'obusobozi obutereka abantu abo abafudde abo bayinza kikola olunaku olulala tewali kibagaana oba mulina obusobozi nga buli omufu bamukuterekera ne muteekateeka ne mugaa tukale katumuzike ku Mande tekirina problem musobola okumuziika olunaku olulala nga mumuterese nene mba muziise ku Sabbiiti bate mulina teeka amawanga gye gali ngoziika ku Saturday na Sunday kwokka oba ne Kenya wano nja kwongera kinoonyerezaako toziika wakati mu wiiki muntu bw'afa bamutereka ne mukungubaga ne mukola biki byonna ne mulinda lunaku ne mumuziika si buli lunaku lwonna nti muziika n'ezokkola ne muziika naye nga kyengamba nti mukalu kya waffe wano ffe omuntu bw'afa tuziika tetulinda nnyo naye abasobola okutereka ne balinda ne banoonya olunaku olulala lutali lwa Sabbiiti ne balinda n'abali ewala tekirina problem naye nga kyenjagadde okkiriyalinga kyekino tewaliwo nsobi yonna singa okuziika kuba kukoleddwa ku Sabbiiti teriiyo kikyamu kyonna kiba kikoleddwa yes tweyanziza nnyo Musumba tweyanze ng'otangaazizza bulungi tekikugaana omwagalwa okugenda n'okyalira kuba lunaku tekikugaana okugenda n'obalambulako tekikugaana kusulayo kubanga ekyokubirira okugamba nti ogendawa kyaki watyanga okubeerawo okwo kwe kukola enjawulo mu bulamu bw'oyo omuntu kubanga ekiseera ekyo kabeera kaseera kazibu nnyo toweetegeera bulungi balina kutegeerera bakujjukiza bujjukizi nti gundi olina okunaabako bakujjukiza bujjukiza nti gundi olina okulya kamere ogamba bwewatabaawo akulabiridde obulamu buyinza okuzitoowerera ate n'ofuuka ekirala kale tubeerewo kulwa bannaffe olw'okubagumya mu biseera ebifaananako bwe bityo nga bwe tutegedde nti bayibuli tekirinaako buzibu kasita kibeera nti kikolebwa mu mutendera oguweesa mukama waffe ekitiibwa nga temuliimu bigendererwa birala temuliimu kweraguza nakunonooza birala kasita kibeera nti kikoleddwa ku nnonozi w'obukristaayo n'ennonozi z'ekigambo kya Katonda tetulaba lwaki wandibadde tugenda kulaba na kulambula ku bantu abali mu mbeera ezifaananako bwe zityo tweyanziza nnyo tweyanzeege Musumba omulabi waffe sigalako katugende tunye ku lwendo lw'amazzi weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Luka essula y'e11 olunyiri lwa 34 Bayibuli egamba nti eriiso y'ettabaaza y'omubiri bwe liraba obulungi omubiri gujjula omusana ate eriiso lyo bwe liraba obubi omubiri gujjula ekizikiza. Era ne mu katabo aka Adventist Home essula y'e6 tuweebwa amagezi okukuuma emikutu gyonna omulabe mwayinza okuyitira nga muno mwe muli okulaba era n'okuwulira. 3ABN ekuleetedde okusalawo okutuufu gwe n'abaana bo gitega olwaleero ofune okuwummula mu Yesu Kristo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Kulikayo omulabi waffe mu short break eyo tukomyewo nate nga tugenda mu kibuuzo ekirala kye twafunye kyatugambye nti Makko essula ey'okubiri Makko essula ey'okubiri olunyiriri olwa 27 n'olwa 28 ndoza kasooke kulusobayo nga tetunnabuuza kibuuzo. Yagambye nti Makko agambye 27 agambye n'abagamba nti Sabbiiti yabaawo ku lwa muntu so omuntu ku lwa Sabbiiti bwe kityo omwana w'omuntu ye mukama wa Sabbiiti nayo. Ekibuuzo n'abuuza owooluganda Yesu yali ategeeza ki
wano yali atuwabbe kukola bye twagala ku Sabbiiti oba kaakati era ng'ekibuuzo kitubaddeko bwe kibadde kyogera ku lwaki muziika ku Sabbiiti era n'olunya olunyiriri nayo lujaawo nti Sabbiiti yabaawo ku lwa muntu so si muntu ku lwa Sabbiiti bwe kityo omwana w'omuntu ye mukama wa Sabbiiti nayo mu bufunze nti Katonda teyateekawo kiwummulo kya Sabbiiti kuteekawo kikoligo eri muntu abeere muddu waayo. Katonda yateekawo ekiwummulo kya Sabbiiti kibeerere omuntu mmwe yeeyagalira n'asanyukira n'awummula n'asinza Katonda ne yeebaza n'afuna essanyu erya nnamaddala. Ekyonoona oluusi enteekateeka ezo nga bwe twogedde wali bwe tubadde twogera ku nsonga y'okuziika ku Sabbiiti be bantu abatamanyi biruubirirwa bya lunaku olwo. Tugenda okuziika ku Sabbiiti abo ne badda mu by'obufuzi. Ate muwagire bino ate nze nange weerosi nange neesimbyewo nze kansala weeno nange neesimbyewo ate muwagire bino kati ne tuva ku mulamwa ogw'ekyo ekyatuleese oluusi n'obudde ne babusalako obw'okubuulira kyabudde musaleko obw'okubuulira kakati tulina omwogezi ava egindi n'abava egindi ne mumaliriza ng'ekiruubirirwa n'okusinza Katonda ng'omukolo efuuse speech day nkafuuse kaddaala ka byabufuzi. That is bad. Twagala okutegeeza abantu bonna abalaba program eno bannabyabufuzi mulekeraawo okubeera ku kuziika ne mukafuula akaddaala k'ebyobufuzi. Okuziika kiba kiseera kya nnaku bantu baba bakungubaga museemu ekitiibwa kye bayitamu. Musobola okukuba akaddaala k'ebyobufuzi awantu wonna so si mu bantu abanakuwala kati ebyo bireeta okutaataagana naye biba nga tebiriiwo otherwise enteekateeka y'okuziika n'okusinza yeesigala ng'etambula buki bulungi. Olw'ensonga eyo agambye nti Sabbiiti yabaawo ku lwa muntu so si muntu ku lwa Sabbiiti bwe kityo omwana w'omuntu ye mukama wa Sabbiiti nayo. Ebigambo ebyo tebitandikira awo birina gye biva waggulu. Ku lunyiriri olw'23 n'24 lusome agamba atya ali awo n'agamba nti awo olwatuuka yali ng'atambula mu nnimiro ku lunaku lwa Sabbiiti abayigirizwa be ne batanula okugenda nga banoga ebirimba. Abafalisaayo ne bamugamba nti laba kiki ekibakoza eky'omuzizo ku lunaku lwa Sabbiiti. Soka okoma obuzibu wano mu bigambo bino Yesu Kristo n'abayigirizwa be batambula bwe baba batambula enjala ebaluma eyagala nakubatta bayitirako mu nnimiro bajjeyokko we bayinza okugattagatta balye kubanga enjala yali ebaluma. Baba bali mu nnimiro bagezaako okunoga kye banaalya Abafalisaayo babalengera. Abafalisaayo kyali kibinja eky'abannaddiini mu nzikiriza ennya ezaali common mu kiseera kya Kristo newankubadde ng'ezaali zirina okuyigiriza okukakafu zaalinga bbiri Abasaddukaayo awamu n'Abafalisaayo. Bano bakkiririzanga mu kukwata amateeka ng'ekkubo ery'okwetukuza n'okusaanira mu maaso ga Katonda, ekintu ekitali kituufu newankubadde mu nteekateeka y'obulokozi. Amateeka tegatulokola wabula bwe tulokolebwa ne tulyoka tugatambuliramu. Abafalisaayo kyandibadde ekirungi singa bakkiriza Kristo n'abo omulokozi waabwe olwo naye bandibadde ebitundu by'ekkumi ku nabbuguma n'omuceere naye bandikoze batya bandibadde ng'obulamu bwabwe bulina essuubi ly'eggulu. Kaakati obuzibu buvaawa kati bano Abafalisaayo baalina amateeka ge baali baateekawo okusobola okukuuma amateeka 10 galeme kwonoonebwa. Yesu gaayogerako eri nti muleka amateeka ga Katonda ne mukwata obulombolombo n'amateeka g'abakadde. Baali baawandiika amateeka ku biki by'otateekwa kukola ku Sabbiiti. Mu bufunze they interpreted the law. Baddira amateeka ga Katonda bo ne bagavuunula
kiki kye yali ategeeza bwe yagamba tokolanga mulimu tomira malusu totambula kutuuyana kakati ne bannyonnyola amateeka gandi mwago mwe mwali toli ne wabanga ennyonta emuluma tomuwa kyakunywa lwaki teyaganywedde ku Friday amazzi yandibadde aganywedde eggulo limu lwaki atubonyaabonya ne waba mulwadde ng'ali mu kkanisa tomuwonya kubanga oba okoze omulimu kakati we baatuuka ne biraga nti n'enjala ne weeba ekutta ng'olulimi luvaayo tokkirizibwa kukwata ku kyakulya gabayambeko basobole okukuuma 10 bwe baatuuka ku lyokutta ne bagamba ne bw'olinnyo ekiwuka ng'otambula oba osse era baatambulanga batunula wansi si kulwa ng'olinnya kamunyeera kati okwo kwalinga kunnyonnyola their interpretation of the law baali balina okunnyonnyolwa kwabwe amateeka gategeeza ki kati Yesu wano si wokka we yabasisinkanira Yesu yabasisinkana nnyo mu bifo bingi ng'alwanagana n'entegeera yaabwe ku mateeka gamba bwe baatuukanga ku byokulya ng'oteeka okunaaba emirundi 7 kuva ku ngalo zino paka ku nkokola 7 times n'onaaba wano n'otuusa 7 ne guggwayo n'ogenda ku mukono omulala n'otambuza 7 ne guggwayo bw'omaliriza awo n'ogenda ku kijiiko n'ogenda ku fooko buli kintu kyonna ekinaalinaana emmere ng'oteeka okukirongoosa era bo babanga banaali emmere ku ssaawa 7 bateeka gyetegekera ku 4 ntegeregese bulungi ate nga buli lwolya singa oddayo ono n'endala oddayo mu process y'emu ey'okwetukuza si kulwa ng'olya emmere etali nnongoofu wano wokka si Yesu waabasisinkanira yabasisinkana enfunda nnyingi ng'alabikanga alwanagana n'ennyonnyola yaabwe ku mateeka so si mateeka obuzibu bwa Yesu bwalinga ku Sabbiiti era Yesu talina mutawaana ku Sabbiiti kubanga naye yagikuuma ate yalagira ekuumibwe naye obuzibu bwali ku ngeri y'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abawandiisi bwe baalinga bategeera enkuuma yaayo. That was the problem. Kati Yesu bwajja enjala ebaluma bayise wali ebyokulya mwefunireyo bannange tulyeko si kulwanga tutondoka ne tugwa wansi bajagati sebo ku Sabbiiti muyinza mutya okufuna ebyokulya kubanga wano ensonga teri nti ku lunaku olwa Sabbiiti Yesu n'agenda okulima manya abantu balina okukitegeera ensonga gye twogera ku Yesu teyali ku Sabbiiti ng'alima ate yali ku Sabbiiti ng'akungula bano njala yabaluma lwalumu nga bayitana ku kkubaawo ne balaba emmere ne beenogerako balye baali tebalima baali tebakungula tebaalina mulimu gwe bakola mu nnimiro okujjako okwefunirayo kye balya bawone enjala ontegedde bulungi nti bw'oba oyita mu miti gy'emiyembe egyabala obulungi negikka ne gituuma ne wansi ng'enjala ekuli bubi ng'ate bakukkiriza okugirya n'osabako nnyini goti owaayi baayo gumundiyeko enjala enzita oba okungudde emiyembe oba olimye emiyembe oba otereza nnimiro ya miyembe oba otaasa njala kubanga enjala yekuluma so wano Yesu yali talina mulimu gwakoze ku Sabbiiti okuyingira mu birimba no work done he was saving himself and the disciples of hunger and that is all ate baali tebabba kubanga bali lwaki mubba emmere y'abantu basabye tibannange kwate wayinza nkuyita mu nnimiro ya muntu n'onogamu kyakulya nga tomusabye ate no weewonye sina nannyini nnimiro yagati bana basajja babba ebyange kitegeeza nti abasajja bano Abafalisaayo baali baddidde amateeka ga Katonda ne bageetoolooza obulombolombo bw'abakadde ne bakifuula kizibu nnyo n'okugatambuliramu kati bwe buzibu obuli wano so awuliranga nziramu ekibuuzo kino tagati tolaba Yesu yatuwedde bw'owuliranga ku Sabbiiti lw'ono alima osoggole ku lumonde gugenda osoggula bw'otemayo ebikata 10 Yesu yali tatema bikata wano eri njala
eyamuluma ate lwalumu teyaddamu kutambula mu birimba kuba tetuddamu kulaba senaariyo ndala nga Yesu bamusangiriza mu birimba nate. Okitegeera? So teyali mpisa ya Yesu mbwenjala bwe kuluma ku Sabbiiti lwonoonye emmere naye ku olwo musomba kubaonyawo ku olwo eri abamanyi okunoonya emmere wali abamanyi okunoonya n'agyetegekera aga kaneba ku Friday n'aginoonya enkya gye bali nno batulaba kati yetesitese okusimbula ka board enkya agenda anoonya emmere mu wino ekyo si kituufu. Yesu si kye yali akola. Yesu si kye yali akola naye olw'olumu ofumbye emmere yo ofumbye akatogoko ne kayiika mu sigiri genda okula punga kakata mu kayiise ate ojja kusiiba njala nogati bannange kange nefuneyo kagaate wali ku dduuka nekijjuyisi nvubirizeeko gwe tolina mutawaana naye bwe weeteekerateekera akatogo oteeketeeka ku olwo buli kimu okikole ku olwo kati gwe ate oba ovudde mu kontekisiti y'ebyawandiikibwa bino. Yesu teyagenda mu nnimiro ku Sabbiiti kubanga lwe yanoonyanga emmere. Luno olunaku lumu kibaguddeko bugwi enjala ebaluma tebalina bye bagenda kulya ne bafuna kamere ne balya tebaddamu kutambula mu birimba kunoga lulala. Kati njagadde nsooke nnyonnyole context ya kino ng'endiga bwetagenda gwa mu kinnya buli Sabbiiti. Kati singa buli Sabbiiti bakusanga ng'ojjayo ndiga kati kiba kivudde mu context ey'olunyiriri luli. Context y'ekintu kino teri nti Yesu yalima ku Sabbiiti nti oba Yesu yakungula ku Sabbiiti nti oba Yesu yanoonyanga emmere ku Sabbiiti. Nedda. Naye kino kigudde bugwi ng'enjala ebaluma egenda kubatta. Yesu kyabalaba ne tunoge kamere tukole kitwerireko tuvubirize enjala ate oyongereyo n'omulimu gwa Katonda. That was not bad. Era Abafalisaayo bali bamuvunaanira bwerere kati bwe bamuvunaana Yesu kyava bawo ekyokulabirako. Ekinyonyola bye mbadde njogera soma olunyiriri olwa 25 n'abirimu agamba ati n'agamba nti temusomangako Dawudi kye yakola bwe yali nga yeetaaga otyo n'alumwa enjala ye n'abo bwe yali nabo bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda otyo Abisayiri bwe yali nga ye kabona asinga obukulu ago mazima n'alya emigaati egy'okulaga egy'omuzizo okuliibwako wabula bakabona n'agiwa ne be yali nabo. Olaba Yesu ekyokulabirako kyaleese timwe Abafalisaayo omanyi bw'oyogera ku Dawudi n'oyogera ku Ibulayimu Omufalisaayo oba omutuuse mu kazannyo ke kubanga akkiriza nti abo batukuvu tebalina nsobi. Kati Yesu lwe yabaddangamu ng'atandikira ku abo. Bwe kibanga mmwe Abafalisaayo temunenya Dawudi bwe yali emigaati egy'abakabona bokka emigaati egyo gy'olaba mu kitabo ky'Abaleevi ne kubala kituufu. Teriiyo muntu yali akkirizibwa. Bw'osoma Baleevi 24 tetujja kusomayo Baleevi 24 olwokutano paaka olw'omwenda omulabi ayinza okugendayo n'asomayo. Tewaaliwo muntu yali akkirizibwa kulya ku migaati giyingidde mu yeekaalu mu kifo ekitukuvu okuggyako kabona yekka yaweerezanga ku luwalo olwo ye yayinzanga okugikwatako n'agirya. Ero lyali tteeka era n'omala oyingira n'ogirya tovaawo ng'oli mulamu. Kati abuuza ekibuuzo lumu nga ye Dawudi ataali kabona enjala yamuluma ekituufu nga bagenda kufa batabadde yali musajja mulwanyi wa ntalo ebiseera bye bakooye ne bajja ne bagwa mu maaso ga yeekaalu bagamba nti kabona olinawo ki nga migaati gya mu yeekaalu gyokka naga nti bana emigaati gya mu yeekaalu nti leeta ndiye kabona leeta ndiye kabona n'ayingira munda n'akwata emigaati n'agikwasa Dawudi n'abasajja be ne balya ne bavaawo nga balamu nga tebafudde. Kati abuuza ekibuuzo Yesu awo nga temuvunaanawo. Ekyokubiri lwaki wo awo mugamba nti ati Dawudi yali enjala emuluma gw'oli oyagala kabaka afe. Kati Yesu yabagamba mugjewo bunnanfuusi
bw'omutuuka ku Dawudi okulya emigaati emitukuvu n'atafa mugamba nti awo Katonda yali amuwonya njala. Kisinziira hypocrisy eyo si nnungi. Bwe kyatuuka ku Dawudi Abafalisaayo bagati omanyi lwaki Katonda teyamutta? Katonda teyamutta kubanga Dawudi enjala yali emuluma, kati Katonda yandirese Dawudi afe. Kati Yesu abuuza bannange, kakati ffe naffe tufe enjala wano lunaku lwa Sabbiiti tulidde ku kamere wano bannange ate ffe babi. Olaba Yesu bwali omugezi ennyo. So Yesu alaga nti kyali kibaddewoko Katonda n'atabonereza Dawudi n'abasajja be newankubadde nga kyali kigwana olw'okutaasa obulamu bwabwe. Mu bufunze nti God is interested in our well-being than the writings of a script somewhere. Nti somewhere bawandiika bakabona bokka be bagirya ne interest ya Katonda esukka ebiwandiiko negenda ku well-being ya Dawudi. Kati Yesu kyagamba tikituufu Sabbiiti tuyina kukola mulimu, era naffe tetuzze kukola mulimu, era ne Dawudi teyaddamu kulya migaati egyo. Singa yadda kyandibadde kirala, singa Dawudi yadda nagade bakabona zekikyaddamu na kufumba kati mugindeeterenga wano nkukakasa ekyandibadde ku Dawudi kyandibadde kibi nnyo. Kati Yesu kyagamba nti Sabbiiti gye mulaba eyo nagiteekawo ku lwa bulungi bwammwe. Saagiteekawo nga kikoligo, saagiteekawo kubafuukira kintu ekigenda obaviiramu n'okufiirwa obulamu kubanga mugikuuma. No, that's not right. Nosanga omuntu olw'okuba ku Sabbiiti teyasobodde kugolola n'alyoka kyengamba afunye obuzibu, yagolodde olugoye lwe naye abadde atambula emmotoka n'emukuba ebisooto yenna n'atotobala bw'ati. Tegerekesa bulungi n'omugaaga gwe toddayo jangu n'ebisooto byo wano. N'alyoka awunyira mu kkanisa ensula ne zimunyookako n'atotobala. Yagenda mu ssomero lya Sabbiiti n'agoleza ku ssomero lya Sabbiiti n'ekipaape ky'ettosi kubanga lunaku lwa Sabbiiti. Yesu agamba bannange that is beyond. Okujjako singa nga teyategese n'agendeera bugenezi addire muziddugala oyo taddayo n'ayoze, naye yazze muzitukula ne bamukuba ebitaba mukkiriza dde yakyuse. Kati omuntu oyo bw'omuzaamukubo ng'addayo kukyusa omuga nti amenye Sabbiiti. Kati Yesu kyagamba Sabbiiti saagibawa mutoke ne ku extent ewunyirira abantu mu kkanisa kubanga lunaku lwa Sabbiiti. Never. Musumba yongera onywezeeko awo kubanga waliwo obanga mbere tusubwa n'emikisa kubanga agambye olunaku lwa mukisa ate tugwanidde okukolerako obulungi. Yes. Waliwo lwobeera nga kandeeta ekyokulabirako nti osanze omuntu ali mu bwetaavu bw'okuyambibwa naye olwokubanga ogoba Sabbiiti n'essaawa za ssomero lya Sabbiiti omuntu oyo n'omuyitako buyisi. Tosomangako olugero olw'Omusamaliya omulungi, weebale nnyo, omusajja gwe baakuba n'agwe mabbali w'oluguudo. Kabona aba ayita agenda okusabisa, agenda okulanga omusajja agudde wali era okutula ku budde nga bugenze, oyo n'ayitawo omuleevi oba yitonaga nti owayi ninze ndi musajja mutukuvu kati ngenda kuweereza bitukuvu nyinza ntokwata maze okunaaba neneteekateeka ate nkwata ntya ku oyo nedda bannange sijja kuweereza nga siri mulongoofu n'oyo n'ayitawo. Omusamaliya n'ajalaga bannange omusajja abadde atya ye n'amwetikka n'amutwala mu ddwaliro. Kati ku bonna abasatu ani yakola obulungi ku Sabbiiti? Yesu yasiima Musamaliya. Mu bufunze ki kye tugezaako okugamba mu kuddamu ekibuuzo kino nti Sabbiiti tetuweebwangako ate kufuuka kizibu gye tuli. Katonda atunnyonnyola bannange n'abalaba ebigambo bino n'Abadventi mwenna abali eyo. Katonda teyateekawo Sabbiiti otulooke tubinikibwa omugugu gwayo. Kiva nti agakulikayo ku Sabbiiti kwegamba abantu bannaye owonye ekintu bannange omuntu abadde asana mukka nedda bannange Sabbiiti mwebale Sabbiiti bone mukulikeeyo mu kintu. Omusajja yatuwa ekintu tulina kikolera kiri mu tteeka katufaafagane nakyo tomanya lumu alitutikkula. Bannange Sabbiiti teyatuweebwa kugifuula bwetyo.
Sabbiiti yatuweebwa Bayibuli egambye Sabbiiti Sabbiiti yateekebwawo ku lwa muntu so si muntu ekitu ekirina ye meaning gye nnyonnyola egamba Sabbath is there to serve the well-being of humanity, not humanity to serve the well-being of it. Oba kitegedde kati Sabbiiti eriwo etubeerera omukisa etubeerera emirembe tutukuzibwe tusanyuke yes butereevu tuweebwe omukisa tuwummule tusembere mu maaso ge buli muntu yandirinze enninde tebannange etuuka ddi obulamu bwange bweyagale mu maaso ga Mukama so si gati banange tuse mukoze akati bwefuuka bwetyo eba eva mu kigendeerwa kyayo n'ebiruubirwa byayo mu bufunze Yesu teyawa abantu beetu kukola bye baagala ku Sabbiiti nedda naye yali abatereeza basanyukire amakulu gaayo mu bulamu bwabwe ate bagyeteekereteekere ogiyingiremu ddala oyingidde mu Sabbiiti sikubeera ogigwamu bubi divine service etuuka terwogolola essomo lya Sabbiiti litandise lw'okuba engatto but you had a full week. Wiikira n'olemerwa okuteekateeka by'onayambala ku Sabbiiti n'obiteekateeka nga omubuuliza abuulira obuba bujozi kuba kulinnyirira si lunaku lwa Katonda muwiiki wakati teekateeka olunaku olwo lubeerenga obulamu bwo bulinzi kutabagana na Mukama so si kuddira ssaawa za muwendo eza Sabbiiti n'ozoonoona ng'oli mu bintu ebitategerekeka nze nkyafumba batakosa obummonde amu lwafumba n'enkuku n'asiika amagi n'alyoka alya ssaawa 5:15 ava ku mmere n'atuuka nga yeebase tawuliriza nedda bannange mubufunze tugamba mu kibuuzo kino ndi Yesu tatugambye nti mugende mukole bye mwagala kubanga ne Dawudi okulya emigaati teyaweebwa bbeetu lyakugirya yagirya ku olwo n'akoma kuwo ne Yesu ebirimba yabinoga ku olwo n'akoma kuwo mu bufunze kye baali bakola kyali kiguddewo olw'embeera eyaliwo naye nga si bbeetu ti buli muntu agenda akolenga bw'ayagala ku lunaku lwaki lwa Sabbiiti akasembayo kagambye nze Mukama wa Sabbiiti. Christ is Lord. Oluzungu lutuyamba nnyo nti kubanga Kristo ye Mukama n'owa Sabbiiti. Jesus is Lord even of the Sabbath. Ekitegeeza nti Yesu bw'abanga Mukama wo kati ate Sabbiiti olina ogikuuma ennyo. Toyinza gamba nti Yesu ye Mukama ate byalinako obwannannyini otabitwalanga bikulu eggwolo oyinza okuzanyira ku mmotoka ya president ne waba taliimu omanyine tebayinza nagitwala oba makanika bakumpi twaliko wali ekolo president n'akyala konvoyi ye teryagiyitamu wakati ne waba taliimu ne bwesimba busimbi buli muntu yenna abeera meters 2 okuva mmotoka ya president wegenda okubeera kubanga ya president bw'obeera ng'olina taatawo ng'alina essimu ye gwe essimu ya kitawo oyinza okumulaga girinnyirira oyinza okwambala engato za taatawo logati aleero bw'oteekamu ekigere bwoti n'olabanga engato ya taatawo ekutuuka ng'ogigenderamu ku kanisa oyinza ogigenda kati aleero yambadde engato za muzeeyi okujja nga yakukkiriza kati Yesu bw'abanga ye Mukama wa Sabbiiti abo bonna abagamba nti ye Mukama waabo balina okussaamu ekitiibwa byakulira. That's why Abakristaayo Abadventisiti bassaamu ekitiibwa Sabbiiti. Lwaki bagissaamu ekitiibwa? Kubanga Yesu ye Mukama waayo. Ffe buli kya Yesu tukitwala nga kya kitiibwa. Era bw'obeera eyo nga Yesu ye Mukama wo naye nga tossaamu ekitiibwa Sabbiiti ofaanana n'omwana ayambala engato za kitaawe n'ayambala essaati ya kitaawe n'ayambala empale ya kitaawe n'atambula kaba kabonero akalaga tossaamu kitiibwa Katonda. Mukama b'omukisa. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanze ng'okirambuludde bulungi. Mu kufunzafunza kitugwanidde okukola obulungi ku Sabbiiti. Kitugwanidde okwetegekera okuyingira mu Sabbiiti. Togwamu ngwe n'otandika okupakuka. Gyetegereteekere ng'ova eno era ogiyingire mu mirembe n'essanyu. Naye akabi singa kaba kagudde nga kikwetaagisa okudduka oyamba owooluganda. Nga kikwetaagisa okubaako gw'okwatirako oba obadde oli ku lugendo ogenda ku church
nosanga omukyala nga akigita oba omuntu kwegamba ali mu bwetaavu bwonna tomuyitako buyisi kubanga ogoba essaawa kola ekigwanidde olwo lwogenda okugenda saddaaka yeesaanire mu maaso ga Katonda kiri kyatugamba sooka ogenda otabagane ne muganda olyoke okomewo oleete saddaaka yeesaanire mu maaso go. So ne bw'oba ogenda ku Sabbiiti ng'olina ebikwetaagisa okukola nga ddala bigwanira mu kategori ey'okuyamba kyanditugwanidde tukole ekyo tulabe nga tulaga obukristaayo obwannamaddala obukristaayo obw'ebikolwa obutali bwakuyitako buyisi. Mukama kitubalira abakoze obulungi naye abadde takikola kale weebuulirire oteereze embeera zo. Tweyanziza nnyo tweyanzega omwagalwa akaseera k'otuwadde tweyanziza kubanga tujje twatandikidde okutuuka kaakano obadde naffe ate era tulowooza nti olina kyotutte kyeweetwalidde kyoyizeewo ekyenjawulo. Kabyongere okukuzimba nga naffe ebituzimba nga tuteekebwateekebwa olw'obulamu obujja mu Mukama waffe Yesu Kristo. Katwebaze nga tuggalawo puroguramu. Kitaffe omulungi twagala okwebaza kubanga tukkiriza nti oyogedde. Bino ebigambo wabiteekawo olw'okwongera okutuluŋŋamya n'okutambulira mu musana. Tuleme okubeerawo nga tubutaabutana nti ate tetutegedde kyakukola. Naye Mukama nga bw'obitubikkulidde, Mukama yogera n'emmeeme zaffe tukwegayiridde. Bitusigemu ensigo ennungi ate era tukyusibwe tukulabireko gwe Katonda waffe. Ebyokulabirako bye watulekera byali birungi ate era otukubirizenga Mukama okukolanga obulungi n'okukkaanya bulijjo tusobole okuweesa erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Mukama tuli mu Sabbiiti entukuvu, yongera okututukuza, yongera okwogera naffe tukwegayiridde, yongera okutwebikkulira, twongere okusemberera n'okukumanya. Jangu weegulumize mu bulamu bwaffe bwetyo bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu nnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo